assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba akadde kano. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. It's a beautiful Sunday. IBRAH Mukasa is my name. Era nga tuli ne mwami Chris Lule okuva mu Logical Motivators, okuva mu Caplog Financial Consult, n'okuva mu ggwanga Uganda. Awangalira ku Ntebe Road, abantu abasinga gye bayita Airport Avenue oba Airport Street. Oluguudo lutakoma. Luno lwe luguudo lwokka olutakoma. Nga bwe lugamba nti lusimbudde luyitamu buyisi. So wetuli wano kigambo ekyo nakiwuliranga nti oluguudo lutakoma, oluguudo olutakoma. Kati nga ngamba ne bw'ovuga bw'oti n'otuuka ku airport oluguudo luba lukomye. Kati nenjagala nfuna explanation y'ekigambo oluguudo olutakoma naye omu nannyambako n'akinambululira bulungi. Anti bw'otuuka bw'oti Entebbe, America otuuka, Canada otuuka, Dubai otuuka, ate bw'okwata eri Bulindo, Nairobi otuuka, Bulindo Nsasi oba okomye. So yemereyo but twebaza nnyo alle yatonda eggulu n'ensinze. I personally nebaza Katonda, ndi kyakulabirako ky'amaanyi, ndi bujulizi. Sinti nabonaabona nnyo nedda, naye nze nina ebintu byenfukamira n'ensaba Allah n'abinkolera on several occasions. So njagala kwebaza Allah eyatonda eggulu n'ensi olw'ekirabo ky'obulamu bwampa. Mwebaza olw'ekirabo ky'emikwano, because tetulina choice mu mikwano. Wabula along the way nga tutambula Katonda atusisinkanya abantu bangi nnyo bakyusizza obulamu bwaffe nnyo. Abantu abawangalira mu diaspora bambi mbeebaza nnyo aboogera nange on a personal basis. Chris, ekintu kino kikulu nnyo nti waliwo abantu abankubira essimu on a personal basis n'agamba nti IBRAH nkubye kwebaza. Many call to thank me, many call to send me money, many call me to advise me. Waliwo abankubira nga bakubye to advise just. Naga IBRAH nkubye kuwabula. Wabadde ku mukutu n'oyogera boti ne boti. I don't take them for granted. Asante sana. Nebaza Katonda, nebaza Allah olw'ekirabo ky'abaana bange. Mwebaza olw'ekirabo ky'emikwano, olw'ettiimu eno gye tukola naye ya Extra Digest. Abantu bano Idris Lukwago mumulaba mu postinze ku birthday. Daniel Mugoya mumulaba mu postinze ku birthday. Keith Kanabi mulaba mutadde ku WhatsApp status ne Facebook. Tone Senabulya oga tone simpostingangako. Si postingangako Tone Senabulya. Nange tom postingangako. Inshallah will post Tone one day. So mu bantu bomenye abantu abali sidelined nze ne Tone. Tone simpostingangako, but Tone is so rare. Tone tava ku office January to December. Tone akajja wano I think twice. Mirundi esatu. Thrice. So Tone is so rare, is a rare breed. So Tone Senabulya, I love you so much, my brother. So njagala kwebaza abantu bano. Then on the other note, njagala kwebaza abantu abalaba sheno. Mwebale nnyo. Then njagala kwebaza company ya Gandhi Hardware Store. Kwegamba menya abantu bano bendi mu kwebaza because bonna basaale. Thank you so much Gandhi. Abagandi bano bambi batambudde naffe. You see mu economy eno nga eyuga, economy ya Uganda eyuze nnyo n'ensi yonna okutwaliza awamu. Waligambye actually global economy. Yeah, anti nsookera wane Kampala ndyoka nkigaziya. Because Chris nzo okutambula kwange si kwa maanyi nnyo. Sijja kunnyonnyola byeri gye sitamanyi gwabitegeera because you have wider knowledge. So njaga kwebaza Baganda Hardware Store abasangibwa Entinda ku Reed Complex. Omwaliro gw'omuguukiro wa ground floor. Batunudde kukola nsi kwennyini ku kizimbe okuliraana Kampala Independent Hospital. Gandi bano be bafanda basheno 100% be bateeka ssente mu shena 100%.
tusigninga contracts muba mumalako ebbanga lye balagaana ne babongera ne basasula sente on time. Omugagga wa Gandhi Dennis Mugabi TP ngobeera oli awo n'abaweerezaayo ekyasatu ekyataano ekyabiri kugamba this money is off the agreed money. Ekigambo tip omanyi kitegeeza IBRAH? Kitegeeza ki? Buli wadde tokimanyi? Tip kyeki? Tip kiva mu kigambo to ensure promptness. Byosi bikulu naawe. Abazungu abo balaba batuwabizza nnyo ate nabakyayi ba blood abo. Obakyayi oyagala ki? Njagale Allah. Bwe nva ku Allah nzizeeko emikwano nzizeeko akasente. Abazungu si batwalanga kikulu by the way Chris. By the way omuntu yenna azannyisa abazungu IBRAH ku bintu bibiri abeerako n'ekimu. Azannyisa abazungu. Era mu bintu bye tutasaanye abantu be tusaanye okusabira buli lunaku. Nga tebasaanye tuva ku mimwa. Be basajja abo bakyeruppe. Basema nabanya babadde batulaba show ya leero awo weekomye njagala kwebaza ba sponsors. Njakuwa ensonga. Ndakwebaza timu gye ntambudde nayo. Idris Lukwago, thank you so much. Daniel Mugoya, thank you so much. Keith Kanabi ne tunesera olya. Chris tweyanza nnyo obudde bwo. Chris, how dare you tell me ndi nina okufukamira n'ensabira omuzungu? Ekigambo anyway obuzungu bwe tuba tutegeeza kigambo be bantu abeeru. Sibo guli kale kyava mu kiri nti ndowooza bajjajjaffe bayagala kuteekawo kiri bajja bazunga ne bafuuka abazungu. Sibo guli? I don't know. I'm not so sure. Kakati Idris yabimanyi nnyo. Idris is an historian. Bw'otunuulira transformation zonna the entire purpose of humanity is to extend its existence. Obuvunaanyizibwa bwaffe bwa kumakinga sure nti omugigi ogutuddirira guwangala okusinga ffe ogwaffe ogubaddewo. Ekyo kikolebwa nga tuyita mu mirimu gye tukola nga gyongera okwadvansinga obulamu bw'abantu okubeerawo ekiseera ekiwanvu. Kaakati abasajja abo abazungu buli lunaku olukya ku nsi balinayo ekintu kye batetenkanya nga kiyambako omuntu okulivinga longa. Okugeza oli bw'anagamba nti okuinventinga eddagala eryongerayo obulamu bw'omuntu omulwadde wa mukenenya nti teyali invention y'abazungu oyo ajja kuba akulimba. Sigambye mu baddugavu tekiriiwo weekiri but okukikolera ku skeero eri manageable nti osobola okutwala eddagala wansi ku raka yewasemba n'otwala eddagala ekalamojja ekyo kisobola kukolebwa nga systems ezibeddewo zimaintainingiddwa ate era bakiwomeemu omutwe era newunyanya abakulembeze ba Africa badda ku bazungu ne babajolonga. I mean okankusalemuko Chris abakulembeze ba Africa abajolonga abazungu babajolonga lwa nsonga zaabwe eziri selfish. Because one abazungu baba bagamba ku bano nti muluddeko muveeko kati awo omusajja n'atandika okuvuma abasajja n'abalemerako naye nga ne mu kujja kw'abasajja bano abazungu babayambako. Abakulembeze ba Africa 99 ku buli 100 mulimu omukono gw'abakeruppe. Kati okkiriza nti tusaana omusajja oyo tumusabireko? Tujja emboze ejja kuba ya lulala. By the way naye brojidde mu motoka wano sikakasa nti emotoka ekolebwa Uganda ate sikakasa nti invention ya mudugavu. Oli mutuufu. Nebino ebyambalo byonna byolimu nga tuviiridde ddala ku ngate yava Cape Town. Eno engate yajingulira bamuyita Siraje e Cape Town. Siraje owangalira Cape Town you a Ugandan. Ate ndaba erina branded. He bought me a shoe. Oyo si Puma? Ya Puma. Kakati twagigula mu molo okujizza mu sente za Uganda ng'egula emitwalo 58. Siraje e Cape Town Allah akuwangaze. Ne family yo. Allah mtuwere kyasinga okwaga. Alima naye wali naye yankolerako shopping nga eri worth 3.8 million. Waliwo omuntu Alima wali South Africa. Salute wangala nawe ne family. Tukweyanziza. Bali nyalakuga nti ebintu bibiri byosobola okukolera omuntu ne bibeera so lasting mu bulamu bwe. Abantu abakyalira abantu bemwagala kamba weeyo katiipu.
bw'otaliisa muntu munywese kwebyo ebiri bw'oba tokozeeko kimu mwambaze tolina kyosobola kukola kiri mabega w'ekyo kisobola kusigala ku bwongo bwa muntu. The best way actually if you want to nurture relationship weviiremu ddala ekintu ekiri substantial kwebyo ebintu bibiri kwoyina okunywerera kwambaza muntu oba kumuli buli opportunity yonna gy'ofuna IBRAH mu bulamu ng'omuntu asobola okulya mu ngalo zo muwaalye. Amina. Buli opportunity yonna gy'ofuna Allah n'akusobozesa omuntu ng'asobola okunywa mu ngalo zo muwaanywe. Amina. Naddala kajuisi bwe kati omuntu bw'oyoba oyina opportunity sinakateeka munno omuntu bw'oba oyina opportunity emuwa olugoye ngambye akaagala lumu agenda ayambale. I mean that's the best you can do. Nekisigala ku gundi y'omuntu zino sente enkalo osobola ziwa omuntu naye tezibeerera. Nze waliwo omuntu omulala era yangulidde engatto twagenza ogibalamu nga eri waffe zabadde $10 yabaddeko $180. That is roughly how much? $180. That shoe yatuuse last Sise Chiwanka ali USA. Oyo she's my sister. Yeah. A shoe, it's a nice brown shoe. Engate actually najiraba na president wa France Macron. Oyo chali wange. That is the shoe Sise Chiwanka bought me. Najiraba president wa France Macron. So Allah kuwangaze nawe. Beautiful, beautiful. Thank you so much, my sister. Oye, ebintu nebyo mbeera mbyogera abantu ne banvuma mu comment. Last week nakusaba oyingira obusiraamu. Ni muna Uganda omu awangalira mu region yemu wansi w'enjuba nampemula can you imagine kubanga ngambye Chris nti siramuka because Chris ayina emikwano gy'abasiraamu mingi ate Chris akolagana n'abasiraamu bangi ayambye abasiraamu bangi so nesaba Chris asiramuke. Okimanyi IBRAH kiri ku someone abused me bakiranti bange close to 85%. Ochegera nagamba Chris mu last week's show siramuka, then here came a beautiful handsome Ugandan responsible of sound mind above 18 nampemula naye abantu abo twali twakamala obbogerako naye nkugamba nti ebiseera ebisinga omuntu ayina self insufficiency munda asobola okuba nga okusobola obutamala obw'ekibogwe mu ye okusobola obujungulufu obwajjuule amaanyi abenga atuukako gwe wooli aba ayina kukozesa ebigambo bikanga. Yampemudde n'avuma ebigambo nga binene bwe biti ne ngamba ya Rabbi nza kuba ali mu kubiriza omuntu yegatte ku ddiini y'obusiraamu eddiini ya Allah ate nza avumiddwa bwenti ne ngamba wa naye temulinamu ayi ekyogerako nti banavumanga nti banavumanga IBRAH tekiriyo ayange egamba ki nti abaddu ba Allah bwe banaaba batambuza ekigambo kya nabbi bana kuba feno bagamba challenge of course zino challenge mweziri by the way ngokola missionary work mweziri naye lwaki feria waffe eri mu Christianity abantu bamanyi no gamba mbo okubonaabona ke kamu ku bubonero obulaga omuntu nti agenda mu ggulu ng'abonaabonedde ku nsi naye njala okukozesa omukisa guno okwebaza abakulembeze b'eddiini abalaba emirimu gyaffe gino specifically nyinamu omu. Thank you so much. Nyinamu omu alaba emirimu gino egya YouTube era yakozesezaako ku statement emu gye twakozesa wano nti nazzi kuno oba emabegako eri abantu abaavu balowoozebwanga nti be balina enkizo okuyingira eggulu mu bwakabaka bwa Katonda. Naga naye ennaku zino ebintu bikyuseemu olutambi lukyuse kindabikidde abaavu bayinza obutagenderayo ddala yadde okulingizaayo. Are you sure? I'm very sure. Obwava nti twabunnyonnyola oba oyagala tumbuddemu. Twali tugambye nti obwavu kwe kubulwa amagezi agakola ebintu ebiyamba ku bantu abalala. Simple. Era obutaba na ssente kitegeeza okutegaanaako oba okumenyekaako tekuyina magezi oba tekuyina
ngeri gye kuyambyemu muntu akuliraanye. Oyinza okuba otegana nnyo naye ng'okutegana ako tekuyamba muntu aliraanyeewo kusobola kukwata ku ssente kuwa. Yeah. Tegana, menyeka, lafuubana, onyiikire, toba, kola. Kakaalukana nga byokola birina engeri gye biyambako omuntu akuliraanye nga bicreatinga that sense of urgency nti emirimu egyo asobola okukwata ku ssente entono z'alina n'akola ki n'akuwaako. Era obugagga nabwo butegeeza nti omuntu ono asobodde ng'oggyeko abayitidde mu kunyaga, mu kubba n'okulumya n'okunyakula, obugagga obulala bwonna obusigadde abayitidde mu bulyake obukenuzi n'obulabbayi abo tubajjemu mu bugagga. Tulekewo obugagga buno bwe tugamba nti gundi alina factory y'emigaati, gundi alina restaurants. Bw'omuntu ng'oyo bw'omusanga ne ssente nga tonnaba kusala musango nti alina omusota mu nju. By the way, emisota tegigaba ssente. Manyi bano bamanyi abamu omusajja akanda batugamba ng'akanda k'omusota Idris okajjukira waliwo message wano omuyaye gye yampeereza mbali bw'akanda k'omusota mbw'akanda nti omusota ogwo ekiro gukawandula ne kaleeta ya rabbi mbona yakanda ako kabbeeyi abazungu bakanoonya ebyo ebibuzi byakomawa akanda mbadde ekyakanda tewakiwulirako nakiwulira ne kikoma era ngo bangamba mbusimanyi waliwo spisi y'omusota ekalina mbu gyonna tegikalina. Yes, kituufu. Kaakati gwe bw'oba ng'okyalinayo endowooza nti eriyo Illuminati agabe ssente okyalina ekizibu ky'amaanyi kinene nnyo ate kiyinza obutakomako gwe n'abaana bo ne kibayingirira ddala. Generation nga 3 mu maaso ziyinza obutakyuka olw'okulowooza kwokwo. IBRAH Illuminati kozi kitegeeza to illuminate. Byawongo byawongo ebyo ebintu to illuminate. Illuminati byawongo kenda mu nnyanja akola booti. Of course singa okugenda mu nnyanja kwali kugaggawaza nze kujange singa ina traders za ssente nga nnya kuba nze nkuze mulaba ku mazzi tavangako. Inako jawo omuvubi gyali Idris Lukwago n'akuramsha naye akyalina piki ye kati ate abasajja abatamanyi na nnyanja gyeri bali wano bagagga bazibu nze mbalina kati oli aliraanye oba ennyanja waliwo ennyingira gy'olina ogiyingiramu eri special bw'oba okinyesente n'ekituufu ennyanja erimu ssente because mwe muva empuuta eyina ennuuni ssente zibaayo ennuuni mbu ya bbeeyi naye nnuuni ya bbeeyi anti oli bw'aba agambye mu nnyanja eriyo ssente ziva mu byennyanja mu mpuuta mu ngege naye teriyo ssente kabbonti ojja zisanga mu nnyanja nga bazisuddeyo ziri awo ng'ogugo gwakuyoolayo teziriiyo. Okay, yembeera eyo naye nga why this week ebigenze mu maaso biwulidde omwami Honorable Nobert Mao kati minister ajjudde agenda okuba n'obugombe motoka nga zimugulirawo ekkubo ng'ayina ne kabendera n'akagambo akagamba nti CM cabinet minister wa justice and constitutional affairs. Zezimu ojjukira twakolako show wano back nga tulaga ministries ezitalimu ba minister ne tukulaga nti government nti Uganda terina governor wa Bank of Uganda nena ngo obwa governor mbwesunze. So finally koza ni omulali yali abweyagaliza I don't remember very well. Waliwo umuvubuka gwe nalaba si papa. Yeah, si papa. So Mao is a minister now. Honorable Nobert Mao, Minister wa Justice. Wabirabye mawulire. Mao is trending on Twitter like nothing. Actually, walabire ekintu ekitrending besides trending yaffe ya YouTube, ekirala trending ey'amaanyi ebeera ku Twitter. Bagiyita Twitter. Okay, Twitter. Nze nja kukozesa waliwo akiyita Twitter. Obaani ate akola ku radio lebe nange Uganda esinga America bwe baŋŋamba. So byebimu ku bigenda maaso mu mawulire mwabiwulidde.
still about this very week abakulembeze mu parliament ba MP ba raising concern nti bannabitone bambala bubi nga bagenza okuperformingira abaana baffe mu masomero nakyo wakirabye ekyo nakyagadde nnyo nakyo kiri mu trending of late. What else is trending? Business wise impozera what is trending ennaku zino nalabye emiwendo gy'amafuta IBRAH ku petrol stations ezimu nga prices ziri a bit alarming era ndowooza bongedde okutukatiriza kye twali twogerako show gye twakolera kuno eya inflation ngambagamba nti amafuta mugeerinde ebbeeyi ekyagenda era nnyina obukakafu mujja gagulako akenda. So okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga wakuwulira akubiriza abantu badde ku mmotoka ez'amasannyalaze. It is something ekyawulirwa abantu ffe abamu ku ffe twasirikawo busirisi. Omanyi waliwo statement ekolebwa Chris n'otagitoolako n'otagyongerako n'ogireka bulesi. So on this very note era nkusaba tobaako nakyo kyogerako tukireke bulesi kubanga tetulina kyakukyogerako. Mu nsi nga Uganda ng'ebbeeyi y'amasannyalaze n'abagatuwa tebasobola kuginnyonnyola lwaki eri bwetyo. Mu nsi nga Uganda nga tulina amabibiro g'amasannyalaze agasoba mulimu naye ng'amasannyalaze gakyalemye okutuuka mu bitundu ebimu, then someone tells people bagule emmotoka ezikozesa ki amasannyalaze. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira kye bayita okusevinga. Saving gye tugenda okubanga tutunuulira naye nga tunatunuulira saving nyongera okukkaatiriza nti azimba gwe bazimbira n'omuzimbi nkukubira omulanga nti kwatagana ne kampani eriemu bagiyise Gandhi Hardware Store. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku Reed Complex. Anything to do with building, buli kyolowooza nga kyakuzimba kwatagana n'aba Gandhi bakubire ku namba z'essimu ezo oba ogendewo. Ne bw'oba okubye bukubi ssimu bajja kuteeka ebintu bino bikutuukeko mu budde mpaawo we bwaga. So babayise ba Gandhi Hardware Store Ntinda. Tujja kugaba ku bintu nga tuyita mu Gandhi mu bbanga etali yawala mu maaso. Tujja kugabayo ebintu. Actually n'ekivulu ekiwedde yagabye tickets mpitirivu ekivulu kya Zawi. So it is Gandhi. Okusaba kw'Abannayuganda okw'okukozesa ebintu ebiri legit, material ali authentic kwayanukuddwa Gandhi Hardware Store Ntinda. So tugenda kubanga tutunula kye bayita saving. Saving mu Luganda kye kikwe kutereka. Oyinza kinnyonnyola otya mu Luganda saving? Saving kyali baddenga okukekkereza ku kyobadde olina okukozesa okusobola okukuŋŋaanya essente ezigenda mu bintu ebirala by'olowooza nti byankizo. Kyekyo ekyokusevinga. Kusevinga kwali baddenga bw'onaagamba nti kyennyingizza nyinako ettundutundu lyensobola okuteeka ebbali ebyendowooza ebyenkizo mu kiseera either ekyokumpi oba ekyewala. Saving kyekyo. Okay, tugenda kutunuulira gwe mu kulaba okukwo olowooza okusevinga ke kabadi kokka akayinza okukulaakulanya oba okugaziya ensimbi zo oba eggwanika lyo. Ntegeerekeka eggwanika ntegeeza eri essente toddukire mulago mu sitemokyale nedda taata oba maama. So, is saving the most common strategy to grow your finances? Kyetwagala tutunulire olwaleero. Bayina ebintu biri bibiri Chris. Abantu bakyabuzaabuzibwa mu kusevinga n'okwerumya. Omanyi byanjawulo. You might be there, my beautiful sister,
my handsome brother nga werumya nga golozo savinga nakugamba nti nze kyannemesa ekyanzija ku bintu by'okwerumya nalina mukwano gwange akasente nga bwe twali kasitola ku nakabawo wano nga buli kasente konna kayingiza kagende eno nga akasente yalina projekiti gyayagala okukolako nga ne bwe mba mugenzi okulya kanyama ku nnyama okay nga mugenzi okulya ku nnyama bw'ogamba akanyama it is something else yes akanyama it is no bw'okiba kisobose tunava ku seeti ojja kunyambako nkitegeera kanka kuwandikire wana akanyama saagala kuddamu kukola nsobi naye nga bw'oba ogamba let me Idris, should I use the word jot it or pen it down? Let me jot it down for you. Omanyi Idris ye English teacher wange era buli nsobi ze muwulira nkoze is responsible. Nali ntera nnyo kunenya abantu abatamanyi Luzungu naye kati nabeesonyiwa. Akanyama it is that. Oh. Yeah. Bansaasire sigenda kuddamu kikozesa. So mwegenda okulyako ku nnyama ng'agamba nzeeza ng'awo tezigendawo. Naye omwami oyo yafa musujja. Yalwalira essaawa nga nnya. Malaria. Essaawa nga nnya. Abasinga bwe bayita malaria. Naye nga the word is malaria. Nali naye ku Saturday ne bamubika ku Sunday. Nali naye ku Saturday olweggulo sanga 12. Ne bamubika ku Sunday ng'omusujja ogwo yagufunye obudde bukya musawa nga 8 ogw'ekiro. Sorry. Era mu budde butono nnyo gwali gumaze omutwala. Malaria ali serious mu Africa. Okwerumya kuno ekizibu kye kusinga okuba nakwo. Kukuwambako ku bintu by'osinga kwagala. Ku priority list yo ng'oyinako ekintu ky'owulira ky'osinga okwagala. Naye olw'okuba ng'olina ekintu ky'otunuulidde mu maaso wali kino n'okissa ku bbali n'osooka n'ogenda n'eriggole gy'olowooza nti yeyenkizo kweno. Bwe gutyo bwe guli naye ekibuuzo ekyo ky'obadde obuuza nti okuseevinga y'engeri yokka eriwo eyeesigika esobola okuyambako okukuza ebyenfuna byo. Nze ndaba nga y'emu ku zo ne si yeesinga obukulu. Si yeesinga obukulu. IBRAH ne bwe tuba tetutudde ku seeti bw'oddako ebbali kino osobola okiwaako obujulizi. Ebintu by'okufunye ebyenkizo mu bulamu kati gwe by'omanyi obulungi nze ne bwe mba nnyinako bye simanyi oyinza okuba tobifunye lwa saving. Ekyo oli mutuufu. Oli mutuufu. Ng'ebintu ebyo byonna by'ofunye ng'ekintu ekisinza okubikuleeterako n'okubisemberera yeebadde enkolayo oba enkolaganayo n'abantu abalala. Enkolaganayo n'abantu abakusinga mu byenfuna yankiza okusinga okwerumya n'osavinga essente. Kiddemu omulundi gumu just mu bumpimpi abantu bano njagala bategere ekintu ekyo. Ekintu ekyo kikulu nti tukibuusa nnyo amaaso. Bannayuganda ebitundu 95% otadde batono abo teeka ku 99. 95 omanyi lwaki? Out of 100%. Tumiddeko mukwano gwange ayagala nnyo atera nnyo okukozesa ekigambo ky'Olunnigeria olodo. Nja kikunyonyola kye kitegeeza debi. Olodo. Kya Lunnigeria tokiremerako. Olodo kati ate ffe twamuyina ku kyalo ye Namuŋŋoona. Idi zomutegedde oli omwami neiba wa Haje. Soko percentage eno jajjerabira gy'obadde oli mu kutuwa. So Idris 95% out of 100% Ugandans don't value that statement gy'oyogedde gibaddiremu. In line of this, in line of saving, enkolaganayo n'abantu abakusinga mu byenfuna yankizo nnyo okusinga okwerumya kukoyita saving n'otereka olwo oluswazirwo. Enkolaganayo n'abantu abakusinga mu byenfuna ya muwendo nnyo okusinga
ololejja gwe tubeeramu nti tutereka ate twerumya okulejjesa ne saving woyo ofuna nkaaga wonyigirize wamu otambulawo mu taxi ijasatu awamu noonyigawo n'osindikawo ekigere n'ogira akibiri n'okasigaza oyo saving kizibu nnyo talina wagenda kujja akutwale okay obulamu ajja bukyusaamu akatonotono ne tebujja kukyuka kwenkanankana bwa muntu anacharinze relationship ye n'abo abantu abamusinga ku byenfuna nabawa strategy wano ne mbagamba enkolagana yo n'omugagga ekuumwa ssente kiddemu enkolagana yo n'abantu abakusinga essente ekigikuuma okuwangaala ziba ssente so olina okukozesa anti abagagga bwe bafiirwa bano tebabawa mabugo munange ekintu ekyo kyansobera oli agenda mu ddwaliro okukyalira omuntu gwalowooza nti amusinga nga tayagala nakunywa ku juisi wa mulwadde ngagala nabadde twatandise shenu nga siteeka mu juisi nedda oli coincidentally Idris nkwa juisi Allah wakola Idris mbwa awai talk about it ne bukeera ku maca mukoomugagga n'azaalira wa nti IHK oba Kampala Independent Hospital oba n'azaalira Agakani oba n'azaalira anywhere Nsambya Mengo oshegeera oba Lubaga oba Kibuli oshegeera omuntu n'ava eno n'agenda okulaba mukoomugagga azadde jukira babeera mu private wing room yonna yaabwe bwe mukuba embeekuulo bwe balya bwe banywa wali we bafumba zihoti plate ziwoveni firiji nojja ng'engalo baleese ebyokulya bingi naga hatakirizibwa kulya bya butto kati wa Lukendo takirizibwa kulya kino wa bla 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 otegeera bwe weesesa bw'ogenda mu sinki bw'onaaba enjala otegeera bw'olya bwe weesesa bw'obanyumisiza emboozi nga mpanvu obudde we bugenderera bw'onfulumya statement egamba nti takisi kati ziweddeyo kabe kasinge bakwate ku mmotoka eyaabwe awo eya service ekuvuga ekutwale oba bakuyitire Uber tewali wayinza kukuuma mukwano omugagga nga kyoyinawo kyosobola obbawa omanye abantu be bayita bapikerere abo balina akaseera abagagga bwe babeetaagira bw'oba toli pikerere engeri yokka gy'osobola okukuumamu omukwano gw'omugagga n'ogunakyalinga ne gulwawo ne bw'aba afiiriddwa ng'okimanyi akusinga ssente bwe oba omuwa olubugo olujja mu buzito bwe onfuna newegaba mataaba gendayo omulabe ne gwe olw'okuba ng'okimanyi omusajja ali mu kalina ekisenge kye kitudde ku bwaguuga bwayiika nnamba tolina kututoge ogenda omulaba nga n'okulya tolidde munange abantu bano bakusobera abanakyalira abagagga tebalya nga bajja anti abalya kifiiriza bw'atuuka ewo n'ayagala kumulya kifiiriza kyokka bw'amala okulya baba bamusiibula naga omwana wange paatu ayagala icing sugar onaabeera ku keeki basiba n'ebintu abo yeeyogeza eno capati ng'engeri gye njiriddeko ate gye baataddemu amata kanjitwalire ejjofule kantwalireko oko jjofule kati kivaamu ng'oli nedda totwala kabajjo bakuwa eŋŋano agamba mu kibo ky'okutwala capati enjawuzeemu mumuweeye paketi z'eŋŋano 3 ekiddirira nga ne kabutto okwo ate bayinza muwa ŋŋano yokka anagikozesa ate omugagga ayagala okwonoona erinnya bakuwa eŋŋano ne bakuwa butto ne bakuteeramu n'akatu k'omunnyo
muyinza ogisiika nga tutaddemu munnyo netawuumira abaana Allah wangaza abagagga gwe abantu bafu abo baleke olina nekyobagamba Allah wangaza abagagga nze teriiyo kintu kyensinga kwekakasa nti abagagga be bamu ku baana ba Katonda abatuufu tuwakanya byange bino byange bw'oba oyagala mbiteekeko n'erinnya lyange nditeekako I know n'ebibyo nga bikosa abalala tebiba bibyo ate bikosaani be bamu ku baana b'omutonzi ab'enjawulo abasunsulemu basinga okulowoozaako ennyo abaloodi abo bamanyi Salongo Wallace Kizito Azuli the Italian Australian Ugandan nkutumiddeko gwe nawe mwennyini kyolina kwekutya naye statement oyagala ogikola eyo oga walidi kireke ekyo IBRAH kireke bano abantu baffe balina okukimanya balina okumanyayo akantu akalala kamu omugagga bw'aba akuwoze making sure omusasula ssente ze mu budde mu bbanga ly'osuubirizzaamu kikusobozese okuteekawo olutindo bridge mu nkolaganayo naye atuuka akwesige mu by'essente nga bw'onaaba weetaaze nnyingiko tolina we weetaaga kuwandiika ekyo kiteeketeeke kikolerere kwegamba tandika okuyooyoota enkola eyo okitegedde kisaayirire IBRAH kino ne bw'oba tokyogeredde mu kamera ne mu mutima gwote kukuba okimanyi olinayo abantu bo nga baalubatu ng'oli ne bw'aba akusabye ennamba ey'essimu oyinza obutagigaba n'omugamba omanyi mbuulira ky'omugamba mugambe kati ze ennamba ya Salongo sigigaba Mama Fiina ennamba ye y'ekyama Mama Fiina yakyusizza essimu by the way ey'ekyama etali ya bizinesi naye bw'oginsaba nsooka kukubamu kye bayita tooki omanyi ziri tooki z'Abamerika otera okulaba firimu z'Abamerika ezo ze bayita tooki nga bamu tooki nekwita mu byenda siraba firimu wangi abantu bano tolaba wadde masasi wadde ki nze nziraba Chris Allah ndaba saagala kulimba ndaba documentaries z'abagagga anti era ziba nayo firimu nze ndaba documentaries z'abagagga bw'oyogera ekigambo firimu ffe wano tutegeera kirala mutegeera ki mumanyi ki ffe tumanyi firimu manyi zino gundi zino nanka scripted whatever ebyo enkola enjingirire esiiga ekifaananyi ekitali nze eyo sigiraba ndaba documentary nina Abamerika bange mu Hollywood bayinza okuteekako translation kuno ne banyiigira oba banyiiga bagagga Abamerika omanyi okunyiiga kw'omugagga kukosa nnyo omanyi mulimu omuntu akunyiigira nagasiriddamu kukubira n'omuga kireke tokuba n'omwebaza nze malina nagasiriddamu kukubira ne muteerawo voice note nga mugamba weebale Katonda kuwangaza kano kali bwe kati bwe mba sisobodde kufunamu w'obadde okubira bw'otaakube ngenda kufiirwa ki hakuna oyo tuddeyo wali ogambye nti ennyiga y'abagagga ekosa tuddeyo omugagga bw'akunyiigira okosebwa kubanga ye anyiigira mu bikolwa okunyiiga kw'omugagga kwa bikolwa okw'omwavu kolima ntumire waani awo ku bantu Idris Idris mugagga nti Idris omugagga bw'anyiiga omanyi bw'agamba sigenda kuddayo bbawa ssente za bintu ebyo ekyo nkisazeewo kiwedde omwavu bw'anyiiga omanyi kyagamba eyo siridda kulyayo kanaabi toliddayo kulya mbadde nsaasaanya oba todda kireke Idris Lukwago lumu yayina pate ewuwe ne wabaawe yagamba sisobola kudda kulya wano Idris n'amugamba nkusaba n'emirundi gye walya wano nagyo ogyerabire toddanga nedda bw'oba tojja kudda kulya abantu abakufaanana bangi bw'otajje bajja kujja
onfunye so enkolagana yaffe eno by the way tukitadde nnyo mu lwali bayinza n'okuva abantu ku mulamwa kyenadengezaako tegeeza nti bannayuganda enkolagana yaabwe n'abantu ababasinga mu byenfuna batuuka ne bagizannyiramu to the extent that omugagga bw'awola omuntu gw'asinga ensimbi ono bw'atuuka okusasula bw'aba anyumiza banne bamanyi n'okgeya oli eyamuwa omusajja nkande miliyoni alina ebikutiya bya ssente byatakozesa oyo omusajja dereva we yaŋŋamba ku akawunti kuliko obuwumbi n'obuwumbi butudde okotebwe naye n'akakadde ke yampola mbu akaagala kakati gwe ssebo omuntu okujjako ng'olina kebe kkalu omusajja akwadde miliyoni kitegeeza nti olina okukozesa kyansi eyo akakadde n'okamuddiza mu budde n'osaba 5 n'obumuddiza mu budde n'omusaba 10 n'omubuddiza mu budde n'omusaba 5 n'ogamuddiza mu budde bw'oligenda ng'osaba 10 ajja kuwa buki buwi olaba bw'okozesa ez'abalala okwekulaakulanya because mu nkolayo saving w'oyo bw'oba ofuna emitwalo gyo 8 oba akakadde kizibu nnyo mu ekonomi ya Uganda ennyo ekonomi ya Uganda yafuuse y'abateekaazi batwazi buli sente yonna eyingira mu nsawo waliwo agirinze bw'onaagitereka ennyo omutwazi omu ajja gitwala lumu ng'ate agitutte legitimatire okugeza nteresa nsavingidde emyezi 4 njagala gula TV wakati awo omwana n'alwala ne tugenda mu ddwaliro ne basooka bambiringa miliyoni 3 n'emitwalo 5 omwana amazeyo ennaku 6 ezo zonna ne ziyitaawo nenziramu nentegeka buto mbanjiragira bwe nti omutama muddako naye ne kyekimu kakati okusavinga kukubeera tekulina we kugenda kukutwala instead oyina okunakyalinga enkolayo n'abantu abakusinga mu by'essente nti w'olyetaagira obuyambi wonna oba bwe weetaaga okukozesa kansooke mbagambe bwe nti kiyinza okubabulako saving is one of the ways ez'okukuŋŋaanya ssente ez'okuinvestinga enkolaganayo n'abantu abakusinga mu by'essente kkubo lyakubiri erikuyambako okukuŋŋaanya essente z'otwala mu kuinvestinga mwaga amakubo abiri gonna erisinga okubeera sure era eddungi lyakunyweza nkolagana n'abantu bakusinga mu byansimbi nze bempita abagagga bennagambye abo balina enkolagana ey'enjawulo n'omutonzi yanjawulo obayise baana ba Katonda abo be basunsulemu abalowoozaako nnyo kibula ssente bwe tuba tukirowoozezaako mu lulimi olwa bulijjo ye muntu okuba ng'alina ebintu byakolera abantu abalala nga bingi nnyo ng'abantu bangi abamubeereramu ne bamuwa ku ssente gwe bw'oba olina omuweereza bw'obanga omuntu akusasula ali omu manye abantu bano bagenda ne beesudiya bw'obanga okola ku moolo nga moolo eyina bakasitoma 4 nga moolo ya muntu omu nga gw'okolamu nga kirina mu moolo obeera ne kasitoma omu moolo erina abagishopingamu over 4 tugambe nakakadde yes naye nga nannyini ali omu ye nannyini kizimbe ekyo gw'oli kirina mu gw'okolamu nga kirina bano abantu abaze okushopinga they are not your customers tobeesiba nako yo customer ye nannyini kizimbe eyakwemploye bw'oba oyagala okwongerako kitegerekese okifunye yes bw'oba oyagala okwongerako owookubiri noonya ekizimbe ekirala oyonjeza abantu aba babiri mu shift C nti between this time mbeera ku kino ekiri gye binaakoma okuba obungi bwe bungi bwa bakasitoma abo nakolanga naawe tukola ne Gandhi hardware store entinda nga bano omulimu ogwabwe gwa kutunda bizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna abagandi basangibwa ntinda ku kizimbe kimanyiddwa nga Reed Complex REED oba REED Complex that is shop number eri N19 tukwate nnyo erinnya lino shop number eri N19 okuliraana Kampala Independent Hospital nga tonnatuuka ku St. Francis Primary School entinda buuza bubuuza nti Kampala Independent Hospital eriwa oba ekizimbe Reed Complex ojja kubanga otufunye fe abagandi hardware store tugende maaso Chris okafunye akantu bulungi nnyo so buli muntu alina otegeera abantu baweereza
obongerako otya era omuntu akusasula ayina ezizo. Omusomesa ali mu secondary school ng'essomero liyina abaana 15,000 nga gwe omwaba abaana osomesako abaana 300 oyina kasitoma ogu nannyini ssomero CEO wa proprietor w'essomero ye kasitoma abo. bw'oba oyagala okwongerako owokubiri noonya essomero eddala okuba ekicuba awalala. bw'oba oyagala okwongerako owokusatu bwe kiba si ekyo kola kye tuyita integration. You integrate ky'obadde okolera wali kiduplicate ng'omugambe omanyi kirasi ezi zino obadde ompeemu kitundu. Mbadde nsaba abaana bano ku weekend mbafunyeyeko ka special offer basomesengayo wanaawa basomese oba sabu math onyongereyo $1.5 million. You have integrated your job. Kati tuddeyo ku kyetwaba channels zeza income oba oyongedde okuzigaziyamu. Thank you. Kakati kiri kyetubaddeko ekya saving tukulidde nnyo mu society bakadde gye tuzaaliddwa mu maka agatukuzizza amasomero gye tusomedde amawulire mwe tuwangaalira aga buli lunaku ganyweredde nnyo era ba motivational speakers tebavaako ku Facebook ku YouTube save tereka. But ekintu kye basinga obutagamba bantu kyekyokuba nti olina enkolagana ey'enjawulo n'abantu abakusinga mu byensimbi. Ekintu ekyo IBRAH kintu kya nkizo nnyo. Abantu wano abamu abasinga balina amamotoka ng'amamotoka ago bagayina lwakuba balina enkolagana ennungi n'abantu ababasinga. Bwe kiri nze kati maama Fina yakeera ku makya n'akwata ssente enkalu mu empeke ez'ebigambo ssente za bitcoin ezitalabwako enkalu bandaali agamba va ku mpewo ya boda nkajjukira ogamba kali akaluli. Yes. Oba yakuddamu n'akwokya akaluli taddamu kwokya kati wano saawa eno kyakola emu 2 3 emiliyoni zeŋŋamba emu 2 3 obeera oli awo ka message kuno si kunene eri kuno. Kati ate abasinga abantu abafaanana batu tukyawa bakyawe era n'omulaba eri n'okuba emimiro n'ogamba nze okubeera omugaga afazaali kanfe nga ndi munaku era ojja kufa munanga ntu boogera ebigambo ebyo naye bamanyi kibitegeeza. olioga mbunzi okubeera ne ssente oyo zaalina at least nfanga bwendi teri buzibu era ojja kgenda nga bw'oli. So abantu omuntu obadde okyatunnyonnyola nti omuntu okeera ku makya omuntu n'aggulira nti katugambe emmotoka naye nga osavinze no saving nga tosaana kugula yingini ya mmotoka. Okusavinga kwo kukutuusizaawa kati gwebaako wootuula oteeberezemu kukutuusizaawa. Bwe kuba tekulina nnyo gy'amaanyi gye kukusindise tuula wansi ogezesa ebigambo byange gezaako okonyweza enkolaganayo. Nyina statement gye ntera okukozesa mukwano gwange omu yagikolamuko ne kamimu n'akateeka ku WhatsApp nga profile picture ye. Statement ye egamba bweti manya nnyo by'oteekwa okukola buli lw'otuuka mu maaso ga kabaka. Sitegeeza wa Buganda kabaka yenna ow'e Brunei owa Saudi Arabia ow'e Buganda ow'e Toro naye obwakabaka bwe nali ntegeeza bwali ebw'omuntu akusinga mu byonna. Manya nnyo ky'oteekwa okukola. Musajja ngamba nti funa engeri gy'omanya ebyokukola ebituufu ng'otuuse mu maaso g'obwakabaka. Nti bw'obeera n'omuntu ng'akusinga essente ebiseera ebisinga perspective y'Abannayuganda omugagga oyo ebintu ebimubeerako byonna biba bibi. Nze era mpulira nnyo emboozi oyo ezize mmanyi gye zaava n'omugamba kakati omanyi gye zaava nti gwani aggaanya okugendayo kubanga omanyiyo. Ogenda okunyumya omuntu oyo n'oyo emboozi bw'omuwa chance ng'asobola okufisako ebiri agikufisako n'omugamba ebiri w'ogifisizza eri afisizaayo ebibiri. Mwenna mufisizza gw'ofisizza emeka oli afisizza bimeka. Kati ekikulu mu byo nti abantu b'okolagana nabo ku level kw'oli kye basobola okuvamu kyekyo ky'olina. So weetunuulire weepimepimemu
you are the reflection of those people. Hey. Toyina nnyo kyamaanyi IBRAH ky'osobola kufuna kyambuka w'abantu b'okolagana nabo. Era gwe bw'oba oyagala okumanya obuzito bw'okola WhatsApp group ng'ogenda kukola mukolo. Otunuulira lisiti y'abantu abakuwa ssente. Nze raba manyi okunsuula muzi WhatsApp oli agenda kukola kwanjula oli n'akunyigayo. Ne mbeera mu kamooli ne nkola bwenti. Ne ntandika ozitunuulira message. Kyamakoola okuva ekyamasimbiri mitwalo 10. Kyamusubi okuva mu Lujja community. Abantu abo babeera baana b'abaani. Agamanya g'otumenyera wano. Anti saagala muntu alaba video agambe mbu banvumye omanyi bano. Oli alaba video n'alabako ko kyamusubi. Naga. Sajja yanjogeddeko sikumanyi sikulabanga nakku. Ate si gwe njogerako. Naye oli alaba ssebo video. Ne yeesibako erinnya. Naga omusajja yatuvumye. Kati kwe kozesa amannyo kyamusubi. Kozesa amannya kyamukoola. Tunuulira WhatsApp group ng'abantu abamuwadde 20,000 n'ogamba ho kolagana y'ono anajjayo omukyalo ono nga olabira ddala omukyala gye bamutwala agenda mu nsi ya tugiyita tutya nsi yakulya mayinja ng'ebiryo bigumu 5 15 twala 2 ate siva mu group osigalamu obeere mujulizi kino kiri ku record buli group gye bantaddemu sigifubutukamu gwagentaddemu gwolina okunzijjamu oba paka ng'ekikutayizizza mu group kiweddewo. Yeah, that is a good one. Ate era sivaamu. Ne bwe kiba kiweddewo. Ne bwe kiba ne baba bwe wasizza omukolo ne guggwa. Anti okusooka nyinamuko ka IT akatonotono. Sibikula message gye saagala. Ekyokubiri Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo bba. Sibigibikula bwe mba sijja gisomera sibikkulawo. Ne data wange tagenda. Bwe zisindike nga bwolabye kubanga ennaku zino olina options. Osobola okuteekako okwo auto downloads oba okuzijjayo. Kati ezo zonna nzireka nga teziri mu auto. So bw'oba ontadde mu WhatsApp group kwesala amagezi butya bw'onaagijjamu ne sivaamu. Kati nja kulaba lisiti y'abantu babakuwadde 2, 3, 4, 5 omutwalo nga mmanyi enkolagana y'ono. Omanyi kati awo IBRAH olabira omuntu. Nze tewetaaga kuŋŋamba nti seeguya. Nkulaba bulabi. Enkola ye y'ebintu. Nkwata ye y'ebintu. Tewetaaga kuŋŋamba mbu olina abagagga. Wewe omulimu oli anyumya n'agamba nzaanya n'abagagga bange lisiti yange y'abagagga mpanvu. Kwenjirabira mmanyiiwo. Daniel Mugoya oga waliidi. Obuliddwamu mu WhatsApp group enamba omuntu akontributing a million 2 ng'azikuwadde mu mpeke. Ngazawamu. Ate nga olina lisiti y'abagagga. Economy. Gw'obeesibako bo tebakumanyi. Extra digest mugoba nsonga business mind is a Sunday. Omuntu asobola okwesibako ng'oli gy'oli naga IBRAH oyo mukwano gwange naye nga tomusisinkanangako n'akunyumya nako mu bantu. Olina omuntu gwe wakyaza ku show yo kuno omwami oyo nga tuvudde ku mpewo nja mugamba naye oyagala nnyo ebintu bino kamera lumu ejja kujja wano ku gundi tesobola. omwami oyo yasala ekigambo nga kinene nnyo buli kiti naye nga weewunye simusangangako ne tutula ne tunyumiza ddakiika 3. He cut the word. Kati ate gwe yakinyumiza ne audio n'agimpeereza. He cut the word. Oli bwe yatandika okukinyumya n'ateekako ka WhatsApp n'alikodi nga n'agimpeereza ngenda gikuzannyira mu ogiwulira. He cut the Idris. He cut the word. Anti Idris tumuyita kigambo. Baba. Baba. So ndowooza since this is a small world. Yeah. mu nkolagana yaffe n'abantu abatuliwo. Omwami ono. Okay, tugende mu maaso. Mu nkolagana yaffe n'abantu abatusinga okufuna. Tulina ogijjamu akajanja ne tugijjamuko n'obuyisa obuvundu obutugobako abantu nga tetunnatuuka ku kiseera we tubafiiririrwa. Ennamba y'abantu bonna b'ofiiriddwa mu bulamu abakugenzeko nga babadde bankizo gy'oli. Ebiseera ebisinga mpisa zo ze zibagobye. Bo si be balina ekizibu gw'okirina. Obadde mukwano gwange okuva ku Lwokubiri lwe nakusisinkana ne tunyumyamu ne tu-exchanging ennamba. Ku Lwomukaaga oyagala kunneewolako nga nakulaba Mande. Obwangu bwaki? Papa ki? Paulo. Obwangu bwaki? Nedda kiki ekibadde ku mikwano emikadde gy'olina?
ate yebera red flag nkudduka mangu nnyo red flag kabisa bwemba nkulabye ku Monday ne tutuuka ku Friday noyiwawo ekibuuzi kyekizibu ekyonna kyofunye ndi sitaaka omupiira gwange gwabise nja kwetaaga ya 3 ng'oyagala nkuwole red flag nja kudduka emisinde n'essimu yo nja giblockinga manya ebintu ebya bibiri ekisooka toli mwesigwa toli mwesimbu oli mulyake ate tosasula bwewolako kyekituuse ku mikwano gy'emikadde gy'obadde nagyo ya bw'oba osookamu nga tonnajja gyendi lock up period ng'oli mukwano gwange mikwano gyange gyonna abalaba vidiyo otandika ddi omuntu okumwokyayo okwokya okwokya nkwokya njagadde tonsaba leka neesalirawo nkwokyeyo naye ebyokufuna leero ne wayita ennaku 2 enkera naayo ya n'otandika okuŋŋamba ng'omwana wasasula ssente ne baasa bank slip tagiraba naye osazeewo zisasula ogwokubiri ebyo ebibuuzo ebyo nze tobi tone senabulya I salute you my brother naye nga red flag eyo Ibro okimanyi nti gyeri ate enkulu nnyo abantu bano ofunye omuntu ow'enkizo omuntu oyo enkolagana yo naye osobola oginakyalinga n'ogijjamu ebibala eby'amaanyi mugenze awutu otandise okukola obuyisa obw'ekiyaayo oyise weyita omugambye mb'ono tamanyi kubala tulidde 2 ne mugambe atuwa 35 gw'oyagalako just 10,000 10 gyokka okozesa advantage naye mu kifo mwamutwala amutwala mu kifo ng'alina bamanyiiwo n'agamuga ngenzeko mu ttooyi n'asanga weyita agenda obbakolako namugamba oyo gwendeese mugagga nnyo biru gidabuli namugamba omwenge gwammwe wano ecupa gye mutundi 18 gigamba 32 kakati eyo enkolagana oyo omusajja enchabwo n'amufiira ng'ogamba mbu kyovala sikkiriziganya na kiboozi kya bwe mba mufiiriddwa Katonda tamunjagaliza ekyo kikyo ekyo kikyo osinkanye omuntu leero mu nnaku 3 akukubira essimu nti tufiiriddwa njazika ku moto gwe kuki abantu bano balowooza tuli bwe tuti tuzitowamu Ibra tugenze out oyina mukwano gwo gozze naye mu mawulire menyera erinnya limu Kawuki mukwano gwo ticha Kawuki kyali wange oba Simon Maseruka omunene w'ekibuga Simon yeyita Simon munene yes yoyo okay kati nfunye chance ntudde nammwe ne tunyumyamu omwami yegguddewo emboozi egudde amakerenda ne tunyumya emboozi neetereera ne mufunako ennamba mutegeredde ku ggwe ne wayita ennaku 3 oba 2 ne nkubira ticha enkeera ne mwejebale mugagga wange nti kale nakulabye ne hali yaawo mpaamuuko anti eyange ebadde eyange madamu agenze kukyalira abaana ku ssomero badde nsaba ku mmotoka kakati bannange omusajja oyo bwakubulookinga aba akoze ensobi yiki aba talina nsobi bw'obula tamanyi wuwo mwasinkana mu kirabo kya mmere ate newo tonnafunawo kyokka ate wamumanyira ku mulala wamumanyira ku munno naye ate olw'okubanga gwe yabadde good hearted newe omanyi Ibra abantu baliisa nnyo effujjo ng'ali ku emmeeza y'omugagga abantu abagiriranyeko batera okuliisa effujjo bamulumye bali abasaasaanya oli asaba ne byataali alumye ono asaba bolonyezi n'omugamba osabye ekyekyo tulina we twali tutudde oba omuntu ono singa tekibadde ki ono mbali ngenda mumenya erinnya muleke naye nkulesse sebo olaba banvuma siina kyenkoze twagenda naye nkutwala ewantu n'osaba enkoko n'ogizannyiramu enkoko yange eyo nabagamba bagipaakinge kuba teyali yiyo yali yange stuffed chicken namugamba omuwala gipaakinge ngitwale yali ako katono nnyo bwe kati bw'oba ali tojagala lwaki wagisaba so tulina okuyiga butya Ibra bwe tukuuma abantu bali be nagambye nti Katonda abasoosowaza abantu mwenna ng'olinayo kasente ng'era okimanyi bulungi nnyo enkolagana ya sikkerule naawe ng'enkolagana eyo ng'okimanyi weeri
njagala okimanye nti njuwa ekitiibwa. Thank you. Okay, tugenda kubanga tuwunzika show yaffe, but before we go, Chris, statement yaffe eno nga tu wrapping up, njagala otunnyonnyole. People oba abantu bavaluinge emikwano egibasinga ku ssente at what percentage era basevinge at what percentage. Webale ne IBRAH kibuzo kirungi ekyo. Okusevinga kulungi nnyo. Ku bitundu 10 by'oyingiza, ebitundu 2 ku byo birina okugenda mu savings. 20% to saving. Kati eyo percentage tugenda tugishrinkinga olw'okuba nti ensi ekyuse nnyo. Nabagambye economy twagituumye the economy of takers. Buli sente yonna eyingira waliwo agirinze. Sente ntono nnyo IBRAH kati ennaku zino zoyingiza nga teziriiko akuumye. Sina kindi teri buli sente yonna kakati ebitundu 2 ku buli 10 tulina okubitereka bituyambeko. Ate n'obadde ogenze kunjija kushonga si kyogedde nkulaba. Sente zo z'osevinga oba ebyo ebitundu 2 byengambye, sente zo zino zirina kuyamba kunyweza nkolagana n'abantu bali abagagga bo bennayogeddeko mu kusooka. Gwe mugaso gwa sente ezo. Lwaki saving wayina kuyamba kunyweza nkolagana yo n'abagagga bo? Kyekino wammanga buli lwe weewola kye weewoledde ne kitakola, kwata ku saving wo osasula omusajja sente ze nga bwe yazikuwola. Tozaayo kiboozi kya business teyakoze. Nze idea nze yakikuwa. Wayagala miliyoni emu ng'ogenda tunda manda oba ogenda kuleeta bumasu. Singa kijja ekibira ekyo ne kijja emmese zonna ne zifiiramu n'otafuna gwoguza kamasu. Ate todda kuŋŋamba mbu ekibira baakyokeza. Nze sikugambangako nti nze nkuwadde za bumasu. Nakuwa ssente kugenda kukozesa omala onsasule. Si bwe guli. Kati ebitundu 2 by'osevinze bikuyambako kunyweza nkolagana era tugiyita saving belt. Okunyweza omugongo bwe tuba tulina bye tusitula omugongo obutakaaka. Okukaaka kwe kutya kwe kuserebya ebyenfuna byo olw'okuba ng'omuntu eyakuwola tosobodde musasula mu buki mu budde. Nabagamba nnyo wano okukozesa OPM, other people's money, nti ezizo zirina kukuyambako kumakinga sure nti enkolagana yo n'abantu bano ogitwala nga yansonga nti saving alina kutuuliramu akuyambeko abantu bano baleme kulekawo. Kubanga buli lwe weewola IBRAH ku muntu akusinga tumanyi okufuna ki mentality mbu sente ze tazeetaaga. Singa yali azigabanga gwe bw'ozikozesa yali badde takyazirina. Ekimuyambyeko zikuuma nti buli gwaziwola azizza agannyo zizza amusiba. So tu saving ebitundu 10 ebitundu 2 ku buli 10 era sente zino zituyamba okubeera omusingi oguggumidde mu nkolagana yaffe n'abatusinga ku majja. Badde nsaboddemu okibannyonnyole bakifune bulungi nnyo kubanga okinnyonnyodde bulungi nnyo ne mpuliranga nange kati njagala onsomeseewaawo. Okola omulimu gwonna, it doesn't matter what type of job you're doing. Oli salary earner oba salary income earner, oli monthly earner, oshageera. So sente z'ofuna ogenda kuterekako ebitundu 2 ku buli 10. Ekinaana kigende mu bigwa tebiraze eby'essaawa eyo. 2 gano agasigaddewo gakuyamba okunyweza enkolaganayo n'abaloodi bamafuta mingi abakusinga. Batya nti bw'okeera ku makya oyagala kugula ttaka lya $45,000 oyinawe $15,000 oba 2 ogenda kwewola miliyoni ezisigaddeyo 25. Singanga oba olemereddwa okusasula mu budde ojja kudda eno ku saving jozo saving nga mpola mpola ojjeyo akasente osasule omwami eyakuwola enkolagana yammwe esigale ng'ekyatinta butereevu nnyo ng'ettaka olifunye enkolagana esigaddewo n'eri mulimu gy'okola okyakola ekikalu okifunye ate era bw'osigala bw'osavinga onoono omusigazza enkolagana eri kiriya. Obugalo akantu ako kannyonnyodde bulungi nnyo era ne kandeetera okukola conclusion kwekyo kyennyini kye tubadde twogerako. Omuntu yenna atasobola kusavinga ssente zikuuma nkolagana ye n'abantu bamusinga kufuna tabeera na nsonga lwaki yali savinze. Awo wennyini njagala twongerewo ekintu ekirala. Abatusinga essente bano nga tuwunzika kano ke kasembayo tugende ku budde. Abantu abatusinga essente bano
tulwane nnyo batumala okunyweza enkolagana tulekere okubasaba tubeewolengako bwewoze korot kanyongereko akalala thank you bw'osanga akusinga essente nga abadde mukwano gwo lema kukirowooza nti musiru kubanga mwe bwe mubeera munyumya eri mu bannammwe muboogerako nga bwe bali abasiru alina sente naye talina gw'alina amagezi lwaki tolina ayino bangi nnyo nno abagezi naye nga tebalina ssente abasinga obugezi tebaba na ssente oba lwaki abasinga obugezi tebaba na ssente kubanga bakeera ku makya nga balaba abagagga bafala kyokanga babagezi tebayina wembuuliza ani ayagamba abantu abo nti bagezi aba baba baliraanye zemboozi babeera beerimba kakati IBRAH leka tugende empola oyagala kuŋŋa nti embeekuulo z'endiga 10 zikanga empologoma emu esirise newe kabeera kaana kato ak'empologoma tekeekanga busigala buzanya nga bubiraba biri awo bitirima kakati gwe sebo leka kweyitamu omugezi yayina ezize webale nnyo sebo naye n'omuzungu yatyoboolamu naye ogamba efulu with his money efulu with his money omugagga omusiru ayina ezize lindako omusiru ayina ezize asinga omugezi atalinaamu bw'oba tolinaamu amagezi go gaba gatuyambye akatalekeka tusavinga 20 out of 100 that is kusaving abagagga bano abatusingako enkolagana tuginywereza ati what percentage nayo gituwe abagagga tetujja bawa percentage kuginyweza naye kyembagamba kye kino agaboozi gammwe gano ge mubadde muyisawo ne mugenda okuziikirako okwo ogenze okuziikirako okwo omugagga Bukoora ogenze muziikirako okwo ye lwaki sikozesa mwami Gasita ogenze kuziika mu Baalule owulidde oba ogenze ku mbaga yaabwe n'ogenda ng'owubanga lonsa olw'okubanga okimanyi gw'otwalira alina nze sizza matambalala bamanyi n'ogamba mbu sisobola kubanze nga ngenda mbala n'entwala mata bw'oba totutte mata twala ekijja mu mata ganywa mbusibola kwata kacupa k'amazzi kayiwa ku nnyanja abaana abo ffe bwe tuba tuwuga era tulina kye tukola okay kale thank you so much tugenda kubanga tusukawo akataleke kambadde njagala kutumirako okwo ku mwami Nobert Mao Honorable Nobert Mao Chairman General of Democratic Party Truth and Justice nkutumiddeko ate nkutumiddeko n'ensibira bannayuganda entanda omuntu yenna ataafunye kyakuyiga mu mbeera eyabaddewo ekyokuyiga kye kino kyenjagala ofunemu mu Uganda buli muntu ali ku lulwe bw'ona amanyi ekyo ojja kuba omaze bu Uganda buli muntu yenna gw'osanga buli muntu yenna buli muntu ali ku lulwe wabula Katonda ku lwaffenna weebale nnyo buli muntu gw'otunuzaamu bw'oti amaaso ali ku lulwe nga ye kyekyokuyiga ekirimu kyovola baffe tukubiriza nnyo abantu baffe wano abali ku business mind mwemalire nnyo ku ebyo ebintu ebinyweza ensawo yammwe okubanga ekyalimu kujjamba yeyeyeyeyeyeye bwe mubadde mukola nga muddukira ku bantu emabega nkakasa nga yalibadde yakomye jjo nga mulabye ekintu ekyo kibaddewo yeyeyeyo oyo ayinza obutabaako gy'abatwala nnyo si kakasa nti bantu bangi nnyo abayinza okufuna mu appointment eyo ng'oggyeko ye n'abantu abamuli close aboolubatu extra digest mugoba nsonga business mind proudly sponsored by Gandhi Hardware Store Ntinda. Thank you so much abagandi okututeekamu ssente bakubire ku namba z'essimu ezo oba ogendewo ku kizimbe Reed Complex shop number eri A19 ojja okubanga basanga okuliraana Kampala Independent Hospital. IBRAH Mukasa gemanya gange njagala kwebaza Idris Daniel Keith Antony njagala kwebaza Chris Lule obuddebo njagala kwebaza ne bannayuganda abawangalira e Uganda n'emitala w'amayanja abasubscribinga ku mukutu gwaffe guno n'abalaba shows zaffe ez'enjawulo but in particular the business mind. Thank you so much. Allah abagabirire mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.